tugenda okwogerako olwaleero nga ne baganda bange baneeno ensonga ya Mukaaku yavuddeyo n'agamba yeetaaga accountability okuva omukulu pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga accountability be bamu ku bastakeholder ba NUP be bagitandikawo so aba yeetaaga okumanya ssente gavumenti zeebawa NUP bazikolamu nti ssente international communities zaafuna okuva eyo bazikolamu ki era bo nga tebalina kye bafuna nga ba stakeholder ensonga eyo gye tugenda otandikirako naye kaatandikira omukyala wange mukyala ow'ekimuli mukyala Keira naye osigala oli mukyala sooka obuze ku bantu asigaze buki Uganda mwebale kutulaba mwebale subscribinga era mwongere mbasi okwekkaanya ensonga ezo n'okutuwagira naye waayo ku budde osome comments ezo abantu abajja balaba bafukamidde muli bafukamidde mu comments namba ogiteekayo enamba esimu bali mu comments so bafukamidde n'ebibatu omwana ono n'ebibatu nalyo liyinza okuba ebintu byebyo oyinza okuba enamba ayinza okuba agigambira wano naye nga yajagala abantu baffe tubawo ekitiibwa kuliko eyajja mu comment n'agamba nti lwanyititoba ekizibu oze ejja kubagamba tebamulaba naye era wekiba kizibu era ne siponsa abawamaanyi akubuuza ku batulaba abatulaba abatuwuliriza expose Uganda totemya amanya n'eddoboozi ofa Kayiira nga bulijjo tuzze okusimusula tusensule tusunsule tutaanye okay ensonga za byabufuzi zetugenda okwogerako bannange oli bulungi wetule tunagamba kyate twazze tukyalina gye tuddukira batutayiza dda abalabi baffe era gye musinziira twagala obategeeza nti leero tuli ku Raha Foods esangibwa Makindye opposite Shell KFC ekifo kikyali kipya kirungi nnyo ebyokulya birungi buli Friday tubeerawo n'ensaniya era bagaba 10% discount okyambako n'otuwagira ebintu birungi buli kyomanye kirungi ekifo kiyooyoote abantu bayonjo so okyambako opposite Shell KFC Makindye tubakita Raha Foods wetukoledde era osaane muganda wange maaka wajjidde sebo maaka ono gwolaba ekyewuunyisa sebo atambulanga ffe mbi kubigere naye agipakinze wali wabweru agipakinze wabweru era bwe mukubira essimu waye waŋŋamba badde ndi wano mpakinga mwesuubiza naye olwokuba mutufuze bubi nnyo mwagaffe bufi abantu bonna abatulaba bannamasaka waliwo abantu abawangalira mu katale Masaka balaba nnyo expose Uganda Ergin Street Masaka expose bagiraba musajja atumidde ab'e Masaka naye balina ddata Masaka balina ddata era bwe mubeeranga mwogera ku byobufuzi ebimu ku bimwambogerako waliwo ebintu nga ddala byaliwo tebikyali bya bbeeyi bwebityo kikuwangala era tuzze ensonga ddala mugamba abantu tebaagala kweyingiza nnyo byabufuzi oluusi ne basirika naye waliwo ebintu ebirabwako ate ebyobufuzi nowaye naalemu ebibitamininga buli kimu nowaye naalemu naye ddata amunyiga tibatugamba nti owaye naalemu yalina kubanga ayiga buyizi kuwanika mukono kyokka ebisigadde n'asirika naye waliwo ebintu byolaba mazima nti mu ggwanga lyaffe ddata nebaleta tebayigiririza okuwanika emikono akofaluku tutandikire wuwo ensonga ya Mukaaku asooka otuzeeyo ko emabega Mukaaku ono nejja naye ebyobufuzi eryetya Mukaaku saagala mwogerako bingi kubanga jja naye empanvu naye njagala mwogerako mu butonotono abaddewo emyaka mingi musajja abantu bamanyira nnyo mu DP era aze yeesimba mu bifo ebyenjawulo ng'agwa watafunye nnyo buwanguzi naye nze nno nze omukuba bwa Mukaaku ekitiibwa kubanga nzikiriza abadde musajja ali outstanding ebigambo bibadde bitegeeza nnyo enkyukakyuka mu ggwanga lino nga DP eri enkadde gye tumanyi ey'omusingi omuggumivu
eyaba Ben Kiwanuka n'abalala era zaayogera ensonga nga mwerufu ensinga emuwuliriza newankubadde si buli muntu nti abadde omwerufu ng'ayogera ebintu ebikwata ku ggwanga kyafunye omukulembeze kubanga tukikiriza nti bonna abantu abali mu leadership naye nga they are not worth being abakulembeze betulaba abantu olwokuba nti ebyobufuzi byayonooneka si buli muntu gwolaba nti asaanidde bangi babaleseewo nga basaanidde okuba abakulembeze nga tebafunye mukisa gutuula mu ofiisi n'emu so emabegako nalowooza nti Mukaaku y'omu kuba tafunye mukisa gukulembera naye nga yalibadde ali mu bifo ebyo ebitwalo biyinza maaso so twamulabeko bwe yava eri bajja tumulabyeko abaddeko ne Besigye abaddeko naani nono omwami bamuyita waliwo n'ekisinde kyeyalimu ekyamama Babazi paka wazze mu people power movement baaliwo nnyo bateekawo nnyo amaanyi awo mu kusooka mu people power movement kuba people power movement yakuŋŋaanya abantu bangi ebibiina ebyenjawulo ng'abantu balabye omusingi n'ekisinde kitambula naye nga bw'omanyi ebyobufuzi we bijja bwabaawo ekintu ekikuŋŋaanya abantu abangi buli muntu alowooza ajja kufuna obuyinza buli muntu ajja kufuna ekifo buli muntu ajja kubaako waali walamulira ekitali kituufu kubanga ebifunvu era bitono ate nga abantu baki bangi wabula tuba tulowooza nti eddoboozi eryawamu n'ebigendererwa byaffe by'okugatta ku ggwanga y'ensonga esinga obukulu so abantu bangi tebafuna kadi za nuupu kukiikirira bantu baali bagala kukiikirira kubanga nuupu yajja mu short period kubanga yali alina okufuna people power yali alina okufuna ekibiina ekigenda mweno political wing nga tosobola kuyingira byabufuzi kuvuganya nga tolina kibiina kya byabufuzi kuba constitution bwegamba so balubega Mukaaku batafunira buyinza mukisa kubanga bwe mbaseerabidde yali waawano Lubaga South yali ayagala okwesimba egundi kandi bagiwoona omusajja aloziyako newange nga ajja yeegabira fulaya ekiro kandi bagiwa Alozias Mukasa tegedde eyajjawo Katulu Bwama so ekintu ekyo tekyamuyisa bulungi yanyiiga n'afuna embeera etali ya teyakisanyukira era nebagamba najja nakola opuresigamba fe abaligiza bakotandiseewo batuma kaadi n'ebigambo ebiringa ebyo byosuubira ku muntu yenna anyiize so after short period tumulabyeko ngaagezezaako kubanga abadde nnyo eri wali owa Besigye waliwo ekisinde kibayita red card nga balwana ekisinde ekyo naye tulabyeko nga Besigye azze n'agezaako okukomawo okwatagana n'Ekyagulanyi batambuze ebyobufuzi ebyekikulu ate mu ssaawa eyo nga tulowooza nti waliwo okwegatta mu biira by'obufuzi Mukaaku waviiriddeyo n'agamba no tulina lugendo Kyagulanyi buli omu gwalowooza nti alina gy'atutwala amazima talina gy'agenda tutuusa Kyagulanyi ne kampu ye bali ku self interests era ng'agamba obukadde n'obukadde bwa ssente bujja eno mu secretariat tebulina accountability nze nno ndowooza ekintu kya accountability kituufu kubanga buli munnansi n'essaawa zino gavumenti ya Mwami Museveni tugibanja kintu kimu kibayita accountability ontegedde ssente zaffe zimutusolozaamu zikola ki ntegerekeka Mukaaku bwakeera ku makya n'agamba secretariat nti mutage ku accountability esente zemufuna alibadde kituufu naye Mukaaku atwogeredde mu mutima ki awo wali ensonga wali ekinyusi otegedde kituufu baali badde batulaga accountability kubanga sente zigenda ku secretariat nezikolebwa zibagira mu diaspora n'ewalala sente zamuwa musolo era monna Uganda n'abacontributing 1000 alowooza tugattako ontegedde era bwabaayo abali ku secretariat nga balya sente z'omuntu wa bulijjo ezo nga tezina kyezikola abo tebasaana kuba abakulembeze baffe kubanga tetulwanyisa eno ate twagala nene waffe kikole ki kijje kubanga bagamba
waliwo olugero lugamba nti lugamba oyo asinga nnyo okumanya engero azineera olugero kya olugira lugamba lutya olwo oyo ayagala ziza kufumita bw'oba olina ekintu kyoyagala omuntu akikole kyokola muno toyagala bakikole nedda bw'oba olina ekintu kyoyagala olina okuba ekyokulabirako okitegedde buli kyoyagala kikolebwe beera ekyokulabirako bw'obugamba omwana ntoyagala abeere smart tatabeera smart omwana akulabireko otegedde exactly olina kuba exemplary so nze nzikiriza nti Mukaaku bw'aba kina kyayogera ng'ekyokubeera nti accountability ekituufu naye atudde mulamu aki saawa zino tuli kuzimba structures saawa zino twagala bukulembeze saawa zino tugezaako okukuba ekintu kikole kitambule Mukaaku kyakoze kituufu ekyokubiri Mukaaku atuukiridde banne n'ababuuza nti bannange sente zikolebwa ziti nti waliwo zino bwezi ne bweziti ekyokubiri Mukaaku nga talinajja mu mawulire ekitebe nga bwagamba yomu ku baatandika meeting agenda nazituulamu nayogera ne banne n'abagamba ne waliwo wano ekisobye oba mutulageko kino ntegereka Ivan ekirala nze nsuubira kuba Mukaaku akavidiyo kano keyakoze nakalabye ng'alina abantu batuuzizza yabadde tayogera ng'awabula yabadde ayogera ng'akonfaminga byayogera like ng'abagamba nti nedda kino tekina gye kitutwala tugamba ng'akakasa obukakafu nti nedda kino nedda ono talina kyatugamba naye nze ndowooza Mukaaku bw'aba tatuuse ku leve egamba nti atendewaliddwa akooye ekimala kima kuba njagala kubuulira Kyagulanyi bwe yajja wano naddala wano mu Central twali tulina bannabyabufuzi abamaze okumeruka bangi beyazibikira otegedde abo abatakkiriza abakkiriza ne beerwanako oba ne bamudda ku mabbali be bakyatambula abo abamukkiririzaamu n'abo abakkiriza n'atambula nabo bakyatambula abo bonna abamuzalawa ne bagamba just a mere boy atalina kyayinako saawa zino bakyatambulira mu nzikiza era mu bantu abo abantu abo balwana abantu abo abamu Mwami Museveni abakozesezza okulwana ekibiina kya Nuupu kakati Mwami Mukaaku saagala nfaananira abantu abamu bendowooza bali mu kulwanyisa Kyagulanyi muganda munnaabwe mutegedde muganda munnaabwe emyaka egisukka mwana 96 yaliwo ddi emyaka 96 okukati wali myaka emyaka 26 egiyise bwe twakoma okuba ne omuntu avudde mu Central ng'olaba ali bwatha okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga yaliko Kabanga Ssemwogere ye yakoma bano bannassantegesi bagala batuyita mu buyisi bali balina ebyenoonyeza emyaka 26 kitegeeza saawa zino ba Mukaaku bali badde bawagira Kyagulanyi njagala kuwa example omwana wo bamukwata wali emabbali ng'akubye omwana wa gundi oba kyokola omwana omuwolereza n'oba omwana wawe talina buzibu odda mu nnyumba n'omugamba ekyokoze kibi agalamira kino tekiddangamu tebakuba bantu Mukaaku you have to defend your own nodda mu nnyumba n'ogamba kino kiri bwe kiti ne bwe kiti era lino ekkubo ly'eddungamu so nze ndowooza wakyaliwo obukyayi bungi some people are being used by the regime okusobola okunafuya embeera eriwo mu opposition kubanga nga bwe twogera nti abantu amu batuuka ne baluusinga ne bagamba kati ali ku age akomye takyalina lugendo n'agamba kati obusido obusigadde kanfune kyendya otegedde kanfune kyenkola ki kubanga ku profile ya Mukaaku n'okuwere tafunye ebifo bya buyinza ali exposed musajja muyivu musomesa otegedde mumanyi so twalirowooza nti saawa eyo ebimanyi bw'ayina yali butuyambe n'atugattako okusinga okusatula kubanga Mukaaku bw'aba abadde ajja agamba nti Mwami Museveni mubi
lwaki onafuya kye tuzimba ekisobola omulwanyisa Okay. mulova mu crowd tweyanziza nnyo ronimaka nzijjawo tweyanziza nnyo munamasaka ronimaka bw'abeera nga Mukaaku stakeholder mwene UP ng'etandika talina guts ezo zisaba accountability bw'asaba accountability kuba musango bw'abeera nga Kyagulanyi ayagala kujjawo obukulembeze ye bwayita obubi obwa Mwami Museveni ng'ate naye byakola bifaanagana ebya Mwami Museveni gwagamba nti obukulembeze bwe bubi Mukaaku bw'amugamba kuguba musango nebibazanjulira byawukana because accountability ezo ziraba zisobola okuleetera obuzibu bw'otamanyi nti abalwanyisa NUP basobola okukozesa accountabilities ezo okugoberera buli kimu kye bakola nga bakozesa accountabilities ezo ekirala abantu kyebatamanyi ku accountability otunuliranga nnyo ebintu nga tebirimu ssente za kusolooza nti NUP ejja kugamba baani betusoloozezaako ssente nitulina balaga accountabilities okitegeera kyegamba baani betusoloozezaako ssente nga batusaba accountability because ssente za accountability zibeerako abo abantu abeetaaga okulaba accountability eyo nti watusoloozezzaamu ssente fe ab'omukatale tulaga accountability wazikozesezaamu because wazitusoloozezzaamu gavumenti tulaga accountability because ssente waziggyemu ffe kati NUP accountability ssente yaziggyemu ani Mukaaku agamba ezijja mu gavumenti kati gavumenti yegisaba accountability gavumenti ssente zeekuwa nga NUP ziba zirina kye zigenda okukola era zikubeerako zino ssente zakino zino ssente za neeke okitegedde kubeerako ssente kye zigenda okukola kati gwe bw'oba ozze okugera nga ozzenga nga kyagambye ng'ozze mutima mulungi tubuulire nti waaki kino tekyakolebwa nga te ssente zaafu kati senga Lubega Mukaaku abadde ayogera nga abyogeza mutima mulungi nga Munamasaka bw'agambye yandibadde alina ebintu byanokolayo ebitakolebwa nga byalina okukolebwa nga ssente zaaliwo okitegera kyogamba nga bw'ogamba nti tuzina premises zetukoleramu obeekamu okya tuzipanze oba ettaka tulisasulako mu kibanja mpola nti ettaka lyewayise twaligula nti naye lwasigala batubanja waki tubanjibwa nga ate ssente zikolekitingibwa kati ebintu ng'ebyo byani badde ayogera mu kamera ebitakolebwa ng'ate bwe yasuubira ssente zandibaddewo ezibikola tayayogeddeyo nekimu kitegeeza ekya accountability aba akulembeza kigambo bantu kye bategeera waliwo yagambidde nti ng'ekitebe kye baagula eriwa Makerere n'agamba ssente ze baayogera nnyingi compare it ne status y'ekifo otegedde kati ebimu byeyogera ebifaanana bwe bityo naye muzina ensonga zonna like nga omanyi bamwamekako abamena okumanya enkola gye tukoleramu abantu bonna enkola gye bakoleramu under this government bw'obanga gwe tugeze mwami mwaka kiyingi ng'ogula ettaka ku mwami oyo naye nga ogula mu mbeera ey'okwekweka national unity platform yeri mugula ettaka otegedde oligula mu regimu eno ne neighborhood nga bwe wagiraba ettaka eryo mwe liri n'obunene bwalyo naye nga n'abakwetolodde ne prime minister asula Samuel oba nawulira prime minister yali prime minister kitegeeza olina kugula ku price etasu even the more naye akinyonyola Bobi Wine otegedde naye Mukaaku yabinyonyola naye Mukaaku teyabiwulira simanyi Mukaaku Mukaaku atagamba information yonna akola ki agimanyi alimba amaze kyembadde ngamba nti ebintu byali nsuubira byebyo atulage NUP byetakoze nga erina okubikola ekirala nti balina bingi nnyo bye bakoze ne batajja kusaba ssente nti bannange twagala kugula wano mutuwe ku ssente naye offisi zennyini enkadde ffe twagendanga abagendanga ekamoke twagendangawo okuva edda nga Bobi Wine abeerawo bagiyitanga military Bobi Wine wali ku barracks gena ali ku military kati wayogera military gwe tomanyawo waali ababereka mubamanya ng'ogenda okobona ku kigeti okugulira okuyingira military eyo kabanakulingiza bati maka jangu oba akubye edda essimu mujje munzigulire
kati leero twakera ku makya nga wali offices zaki za NU waki teyajja n'abuuza nti banne wano twafunawo tutya ye bannange twafunawo tutya ye ani yatwazikawo ye ani yatubuzaawo byonna tetwabibuuza nti before nga tonabasaba accountability gwe wali weebuuzizaako bino bye ebyakolebwa ewatali ssente from day one byo nga tewajja byogerako nti banne ssente mwazijjawa because olina kyebuuza oba okuwa credit ifine temunatuwa accountability netuwa credit nga tulaba ebitambula kingaboga nti bannaye nalese ssente waka mukazi wange alina okupa accountability y'akameeza naye ng'okomyewo n'osanga ekifu ky'enkoko n'osanga kino n'osanga kiri n'osanga kiri ne bw'atakuwa accountability ebintu bitambula byeraga nti essaawa eno mwene UP ebintu bitambula basiba postinga abantu everyday be bakyalira be bayamba bonga tozze kubeebaza ti mwebale kubeererawo bantu bali ssente nga nnyingi ze mukozesa mu bintu ebyo kyevudde gamba nti waba byogera mutima mulungi geigwayogeddeko omuntu ayogera mutima omulungi atandikira awo nti bannange ndaba ebintu ebitambula nkomyewo ndaba ebifu byenkoko mu nnyumba ate nsaba accountability y'akameeza ngate ebintu bitambula so kiba kitegeeza nti tokyogera mu mutima mulungi waliwo ekikuli emabega kiri kyeyagambye nti abantu bakozesebwa era nze ndowooza oluusi abantu bali ku ssente zaabwe bali ssente zaabwe bamalayo ssente zaabwe ffe ne tubamuwa obudde tubawadde obudde naye nga batubali kumalayo ssente zaabwe ekirala nti naye ng'omuntu omutunuulira bwetutandika lwakuba tutayagadde kikola naye singa tukola analysis ku muntu yennyini nga ye badde tukomawaawe badde rawundi esooka ye nga ye tujjamu kwakana ojja kulaba nga ebintu ebimu ng'ono byabadde ayogera abadde nga amuzimbisaamu ebintu ebimu abadde nga amuzimbisaamu ye nga ye bwe tumukolako analysis nga ye lubega Mukaaku awewuka ate omuntu awewuka mwangu wakusitula n'omuteeka mu nsawo n'otambula naye so kati ayinza okuba alina ensawo y'omuntu gy'alimu essaawe nga bamutwala saagala abantu babewuka nze ensonga ya mwami Mukaaku gwe twagirabye muggumba ensonga ya mwami Mukaaku ye ng'omuntu okusinziira ku byafaayo bye mu political parties alinga abayita ba prostitute ba political prostitute banomalis talina waagwa atambula ali wadipe ow'amaanyi kiddemu mu Luganda ekigambo kyogeza kyebayita political prostitute mu Luganda bakiyita batya ekigambo ki lonimak bakiddemu nze manyi nomalizi naye kino kivamu tukalekaawo political Malaya prostitute kiga prostitute kinene musajja newankubadde yayogedde ebitakwatagana naye pati ez'enjawulo obutakyukako n'abantu balala omukulu Kyagulanyi bazze ng'atambula nabo akasente we kayingira nga akeera ku makya mawulire ng'ayogera ebitakwatagana nga bamugambye amukube kubanga okunafuya omuntu yenna ow'amaanyi olina kukozesa gw'ali naye omuntu nga yagadde okusuula omusajja omuvavu ow'amaanyi ayita mukyalawe kubanga yaba ategeera weaknesses yaba amanyi ewa ew'okuyita okitegeera kati okunafuya Bobi Wine zino sizirabamu nga nsonga kubanga ebintu byonna ebibeerawo mu kibiina tajja okusaba accountability tukirabanga akisaba abadde secretary nti amanyi ssente zibaddemu akawunti naye abadde aziwandiika wabimanyi bagamba bamugoba yabadde secretary nti amanyi ssente zonna eziri mu kibuuzo alyoka asaba accountability gavumenti webeezimwa ye yazikimayo nagenda nazibanking NRM naye akirinako obukakafu olaba ebintu bya politics bino olina okwogera ng'opressinze evidence olutego nti olaba wano olunaku bwetu ne bweruti yawulidde ssente mu bank ng'azijja ku akawunti ya gundi n'aziteeka ku yiye naye woba ova eri gwe n'ojja mu kamera abducted n'otandika otugamba omusajja asolooza ssente neeno neeno talina kyazikolamu kitegeeza osobola okeera ku makya nga bano abaana be yakozesanga ng'abantu bavudde nabo ku ground nakeera ku makya mawulire temulina kyemumanyi n'atandika muyaye akola kino ne kino baba bakusasudde tugambe nti no kuba nowe paasi yavuddeyo naye neyeetonda kibayo kya paasi tugambe nti no naye akisaawa yonna bakisobolera ddala nalina conversation gye nali nkola n'omuntu omu omuntu wa NRM nyo yaŋŋamba omuzeeyi engeri gy'akozesaamu abantu be teri munnabyabufuzi asobola kujja ku opposition n'akuwa amaanyi ago okutuuka ku levo gy'alimu era oyo omwana
muwadde emyaka mitono nnyo ng'ekyo ekibiina nekyayita national unity platform nga tekiriiwo ng'ate n'abakiwagiramu ddala bo bennyini be bagenda okyekubira bakiteeke ku lowooza nti nno kati process etandise ekyo kibaita ssente kyagenda yatandika process naye abaana abawagira national unity platform abasinga obungi bakozesa mwoyo gwa ggwanga tebasasula majority oli wakeera ku makya n'akugamba emyaka gy'obadde mu kibiina ekyo mu kikampeyini ng'okola kino ofunyemu ssente meka tewali ze nteekamu eza transport ze nkola kinini ng'agamba singa nkeera ku makya nenkuwa emmotoka nenkuwa obukadde bwange bina osigala okyakiwagira nenkuwa n'omukazi ng'olinamu amagezi obulungi ng'onoonya ssente ku ekonomi ya wano oyinza okukeera ku makya n'ogaa sijja muvuma oba onoonya ssente naddala omusajja woono kati bano batuyita ba political prostitutes babeera after money walaba akasente weyeeyingiza walaba opportunity weyeesogga kati oyo naba talina makulu talina nasonga lwaki tumuwa amakulu talina wammakwata omusajja tomukubye nnyo alinga omuzisi ekintu wammakwata onjagaliza dde okubako nekegera tumuveeko omusajja alwaniride people power ne batamwana kaadi ye nasigala ng'ayiwawo omubiri obudde buno bwasaba kontabita abamukyamu kati kansooka enkuddire ku kintu kya kaadi kuba gwakireese sajja tebamuwa kaadi ate yayiwawo omubiri Kyagulanyi bwajja ne bafuna ekibiina kya NU tujjukire nti akaseera kaali kafunda nnyo akaseera mu kuba akafunda njagala mutunulire omugugu Kyagulanyi ne banne gwe baali beetisse obuliwa nti mubaali bamwetoolodde bonna nga babanze obugokulo libayogedde abakkiriza nti omusajja ono kati w'amaanyi abakkiriza okukolagana naye baali bayitirivu nza kugamba bino nali close nnyo n'ensonga za NU sijagamba ebyobufuzi ba NU lwaki ngamba ensonga olwa Kyagulanyi nti yali omukulembeze ate nze Kyagulanyi twali tukola naye mu field yaffe eya industry in fact ffe twalwawo nnyo okulaba Kyagulanyi nga munnabyabufuzi up to today nze bayiraba nze simutwala nga munnabyabufuzi nze mulabira mu kifaananyi kirala wabula yalina okwekennenya mu kaseera akatono ennyo baani beyalina okukolaa nze omu ku bantu abakubirwangako ku ssimu bambuuza nti gyobeere ani muzita mu bantu bino yes nze seekwekaka akalulu nakalimu twayiwawo omubiri gwaffe ngono omwana bagambe naye nga ffe tetusasula NUP eyo oba people power kuba ffe gwe tubitwala kyekintu ekyajjanga ekyomunnauganda eyajangira nti munnauganda akyawulira nga munnauganda obudde butuuse nga tasasula takola ki wabula yali awulira nti obudde obutuufu bukoze eki butuuse Kyagulanyi beeredde bagamba nti bangi bagenda kutwegattako bangi bagenda twala bangi tugenda kusigala nabo bangi bagenda tuyambe kiki kyatayo mudde muwulirize binayogera ate nga babikola kati babikoza ku kintu kya kaadi ekyo obadde okimanyi nti Kyagulanyi alina abantu bemakaadi naye nga bampanfeebe bangi ate nze sagala gamba Kyagulanyi wabula NUP erina beyama kuba Kyagulanyi si yali asalawo no yali amaze okufominga olwedde akakiiko naye bagambanga essimu ezimu bazamukubibwa omwali noono omusajja gwe mwalaba oluvannyuma era yava mu DP gwe baali bakwasiza obuvunanyizibwa obusinga omukulu oyo yani eyayagala ku kaadi y'ekawempe avuganye ne gundi yayiwa Lukwago muganda w'abagundi asiratiifu eyali assistant wa Lukwago yes yani oyo yayagala okwesimbawo eyagala okwesimba Ssegirinya gyali yayagala okwesimba ewa Ssegirinya olutalo lwali lw'amaanyi yaliko ne mukesi sibyo mumanyifu nnyo wa DP yava mu DP naye abasinga bamutegedde yaliko deputy wa Lukwago n'amugoba yes omukulu oyo ne bamuwa obwesi walinga yasala nga yakuscreenizing ezitoba ki ABCD abazibu bwali makindoa wenyini ku kaadi yayo era ndowooza bamujjukira ze kaadi zasemma okugamba nga kadi yali emakindya eyerubaga
neyawa ndoza neyase girinya yennyini eyakawembe ezo kaadi ezi zakalubiriza tezasooka fulumira ku lisiti yasooka nedda nga balala bonna bamaze okufuna abantu abamu ne basalawo ne bagamba bugambi ne badda ku regional balance ne badda ku tribal balance ne badda ku religious balance yes ne bagamba ne mumanyi awamu abamu ne babayita basooke bennyini besorting out ba candidates okusinziira nti bannaffe wali omusiraamu atutewo wano omusiraamu nono kale tukole ki tubalansinge n'ebyamadiini no byalimu byalimu kakati ekyamukako komyawo kumukaaga njagala wetunulire erubaga yali azitowa kwekanaani wegamba kyenayogedde ekyokwewuka kituufu nkyayogera atulaba ategere bulungi kitomukalu ako nga bwokalaba manyi gekanokugendabinda mukaaku yali azitowa kukiraani nero yalo togyogeddeeko kituufu mukaaku bwe yali ayogera mukwogera musajja mulungi nnyo naye mukimanyi nti nkizudde mulembe guno nti siyayogera obulungi nti aba ayogera kimuli ku mutima nga balina mumwogwe gwogera obulungi naye ngaomutima mulala mukaaku wajja yagira mukamumanyi ekitiibwa nga omusajja oyo yajja alina ebigambo ebirungi eri eggwanga lye era ebyenkyukakyuka nga muganda nkalukuayogera naye tugenda okulaba nga atandika okanaalinnye ate naddaye naye nakola ati naafuuka wakubuukira kati balinanga ekintu ensigo gyosiiga gyokola ebintu kubuukira bibi wali omunyago waagwa webalimi simanyi oba munyago naye okubuukira etokottano buukirako emu gayaga genzeko oba nebibuloko yalimuko waliwo awusuubi waliwo awaani kati ali mufugisa aliuga ndowooza alieka ali mu kisiimo ekya red card kakati muganda wange nga bwagambye faruku nti bwe tuba ddala nga tuteesa bya munju tulina ensolo gye tuyigga gye twagala okuteeka mu lutuula lwaki ebyomunju obireeta nobyanika lwaki ani amusasula konsandi osandyani memba osandi memba lwaki tonoonya akakiiko kigambo memba kigambo ekyo kinene nyo simanyi lwaki bakitwala nnyo memba alina kubanga alina waatuula yes memba alina kubanga alina waatuula wali omulabyeko kacyakalulu kaggwa atali memba kacyakalulu kaggwa wali omulabyeko ng'atambula nekyagala wali omulabyeko mu lukiiko beniyuppirwa oba bamugoba kusinziira ku waiswa eyaddayo yadde alaga nti bamugoba okujjukira ebivuye gyaliyo okuba kansala ng'ate awagira abatali ba nup ebyo byonna ngano twakatandika tuli mu kampeyi ne babuuza naye n'omusajja tunatyagwawa ebiseera bwe bamugoba credibility kintu kikulu nnyo nnyo credibility okwewa ekitiibwa mu bintu bino sooka okuba ekikopo ky'omusajja otuulire tulina abantu betulabye nga bannange bo balemedde we bakoze eki kale wadde oba alya naye nga ye yalemera bwe yakola teyesiigasiiga naye gwe nemuyanika bwotyo ate nosubira nti era ojja kuvaayo mbaoteekewo gamba omukulu yalya n'abagoberezi ofa ogamba omukulu yalya neyesiiga n'abakyasuubira mbw alinayo abantu wadde 1000 asobola okuwuliriza kale okutwala bye yayogedde nga tuze mu byadda abawezi miliyoni 45 alinako 1000 bituma tebikola naye pati omwana ono agambye noga ebitalina makulu ye lwaki abadayogerera mu nzikiza tunulire akatambi ako kakati alaga nti no yabadde akiyalinze meeting oba yabadde mu meeting n'asituka tulowooze nti nno atandiseewo ekisinde ekikye atandikire ku kyenzikiza njagala kuddamu akawuntability kintu kikulu nnyo mu ggwanga njagala kiteekako naye uganda kikyali n'amakulu njagala kiteekako nnyo amaanyi ng'okyalwana okufuna obukulembeze bw'oyagala nkiddamu olina okuba ekyokulabirako eri oyagala era okuteekawo ekifaananyi
n'osiga ekifaananyi kyoyagala otambuliremu. Waba Kyagulanyi abadde akyogera lunye nti tusige ekifaananyi kitwagala eggwanga lyaffe likole ki libeere, era gye naaba omumuli era n'abeera ekyokulagirako ku ebyo bya preaching. Accountability si kibi era Mukaaku nga bw'akyogera, naye enzira ye mu mbeera ki ekyogereti. Mukaaku bw'aba yali credible kubanga mutuufu, nga kituufu era ayagala people power banno bali mu myekaati yali kusensinga. Abantu bangi baba mu makaati ezannuuma nga ate banfanfe. ngenda kukuwa nze example nno, Kitegeera n'okusinga ye. naye nakati bakyali ntaki n'ekibiina era tobawulirango nga boogedde ebigambo by'ensimatu ery'ekibiina. Wulira omusajja ali ku CBS awo n'erinnya ery'amaanyi yali ayina, oli alina ekigambo kyabadde ayogedde era bwenjagala okujja ennakifuma. Naye Kyagulanyi ne banne bamugamba omusajja oli bamuyita nsimba muyitani sibantusi bamuyitawo, bakola save ku ground. Omusajja oyo nga yakoladde ebintu ku ground emyaka ng'esatu etaano emabega ng'abantu bamukkiririzaamu. Kyagulanyi bamugamba onywanyi walamukyabatusosenosifaivu ne bwojja wanatisi mu kibuga woowangaalidde nnyo, naye omusajja mugundiivu eri yateekayo ddaki amaanyi. Baganda bafe abamu tebakkiririza mu bintu bino byayogerwa ebimu, owulidde tebabikkiriza. Naye Kyagulanyi ng'omukulembeze, bw'oba mukulembeze olina okuba ne last solution, whether abantu bajagala oba tebakola ki tebajagala. Era wonna wo Kyagulanyi ne secretariat we bakola final decision, ekibiina kyawangula. Owulira ebigambo bino bakola ki erubaga. Kati njagala kubuulire singa Rose yaseyina kalya no yayita wangula mukyalo oli owa DP bamuyita nani Nasolo. Wai ne Katolwa Mayagamba yali amusobola. Owulira kituufu yayita wangula Nasolo Ne Katolwa amugatteko. Naye yali amusobola singa teyina kaadi ya nno. Naye Alozias yali ya campaigning adde emyaka 3 emabega, yali yatandika ddo campaigninga. Katolwa bagambira nti baagala mujja mu parliament alina biwandiiko bya buyigirize. Alozias n'atandika otegede, so waaliwo gye bayita sympathy vote newankubadde ye kubanga yali amaze okuinvestinga sente nnyingi Alozias, era abantu ng'ogyeko ekyanuku era bamuwa akalulu ekyo kati n'agattako ekyakaadi. Era secretariat ebyo yabikonsidaringa. The man has invested a lot of money before Gatuna Jana 1. Mukaaku babimugamba n'atabiwuliriza. Naye ng'omuntu atali wa kigambo kye kaadi bw'ataagifuna yadduka emisinde n'acwacwala n'awaawaala n'ayogera ebigambo ebitali bya buvunaanyizibwa. Nga kiri kyebadagamba nti nali mmanyidde ng'omusajja w'ekigambo kye, omusajja w'obuvunaanyizibwa mu DP eri ey'abaani ey'abannambuuzi eyatandika Beni Kiwanuka, abasajja abaali ab'ekigambo kyabwe, kubanga bwe baboogera abo boogera ku Beni Kiwanuka basemwogerere ye byanyumya. So anti kyenkugamba alabika teyafaayo bakopa yakopa manya so tulowooza nteyafuna mu bulamu bwe obw'ekivubuka wetubadde tugenda ono kyayogedde njagala okiddemu ayagala kunnyuka obulamu bwe obw'ekivubuka teyabufunamu naawe wuka. otegedde ebigambo bibadde bigundiivu, ebigambo bye
bibadde bigundivu nga bya nsonga ne bw'omucekinga ye ng'omuntu bw'omukwata n'omuyuuyayuuya bwoti n'omugira bwoti tagwanga gundi ngali egundi ly'envuli oba mupaapaali ng'asula na muloogi kyaloogi sijja kyogera nnyo ontegedde so muganda wange ono Lubega Mukaaku with all due respect sijja kijjawo kubanga omuntu ne bw'aba mubi nnyo tabulako kirungi baako ebirungi ontegedde ayinza okuba tukkiriza nti waliwo ebirungi byakoze era ne mu people power movement kuba baali bamwesiziza baali bamwesize nga bamuwadde n'obuvunaanyizibwa kitegeeza alina bye yakola people power movement sakolindeko kyonna kikiri omuntu bwaba contribution y'omuntu ne baba 1% you have to accept nti akikoze kakati nze obuzibu bwange ndowooza Mukaaku ne bino byabaddemu from wali ku Besigye na biki I suspect Mukaaku alabika ayagala kunyuka na mugaati oba agulina ng'aguvubisa otegedde anti bano tebakwasa mulundi gumu bakuwaako basooka ne bakookoonyako n'okombako n'owulira n'owulira nga switi awomerera naye nga bakutta nakati switi wakati unako bowa omwana wali omukombezaago n'owulira kiwomereze kakati switi wakati gubakwata omusajja akutta akati akombyako kombako owulire kakati Mukaaku muganda wange taata wange tanyuse na kitiibwa kyabadde alina kufuna olw'ensonga is going to be used ku myaka gy'alina era tagenda kufuna kyagala kufuna kubanga bano bannaffe tubalabyeko ate Mukaaku ye ekisinga okuba ekibi nti bamututte talina na numbers. Listen, there are so many people abakozesebwa omanyi gavumenti y'abannaffe bano bakozesa ebintu bingi. Mukaaku kati bamuwadde ekifaananyi nti olw'okuba abadde musajja ali vocal oledde structures ezimu azimanyiiko gye zaava eno ontegedde akyasobola okuba n'abantu ba miitinga jjukira kati eno ali abantu bamanyi otuufu wakola ki wagwa mu DP akubayo aliko mu FDC eno n'ewalala kati basuubira asobola okukyangalanya kubanga enkola y'abannaffe bagita divide and rule kakati balowooza omuzanya agenda kuzanya naye yenna muli emabega wa kino njagala bakkirize nti Mukaaku takyalina namba za komandinga otegedde ku level wabadde atuuse abadde asobola okuba nga akozesebwa okutuusa eddoboozi naye in commanding numbers state wano gye tulimu eyo ye bulanda gye basembyeyo okukola. Okay, atoyanza anko nga tumaliriza ku Mukaaku obudde buno kiki yandikoze nze ndowooza bannabyabufuzi ku myaka gye Faruku abadde amaliriza n'agamba nti omukadde we yamusana mukadde we talina kyanyuse nakyo mukadde ovubuka bwamusala byonna abyogedde ate ekirungi yabyeyogeredde omu oba nandigaye nti mulala naye kasaba nga Faruku oba ffenna abali wano Mukaaku bw'ayingira wano ffenna ayinza obutatuwa byakunywa n'awaako omuntu abatulaba leero Mukaaku abayo omu kubala baccane agenda kubanga agamba at least Faruku kubanga ate oli kyeyamukoze nedda ndoli kyeyamukoze agalwa kiri Faruku naye nze ensonga eri bweti nti nze wembanga nze Lubega Mukaaku egyo emyaka bw'ogituukamu byonna ng'obikoze byonna naye nga bwagaye nga tolina kyonyuse nakyo oluusi bw'obona ennyo oyinza okuba wanenyeza bwereere kiyinza okuba kiri ku ggwe ayinza n'okuba nga ne famire yonna ewaabwe bonna bali bwe batyo nga ffe tuli mu byabufuzi naye nga bimulwanyisa nga byakika okitegerera bye bimulwanyisa ng'ali bw'atyo famire yonna ng'eri bwetyo kyokka ffe tulowooza politics yamutuusizamu eyo mbeera anti kyeggeza okuba omala okutuuka mu eryo ebbanga lyatuuseemu weezuula nogaa naye nyinza okuba nenya nno bapolitician si be bandiiko ibe ebyekika kitegete kyegamba ekyokubiri jajja ddimbuka ensonga endala nti nze saagala nnyo kutunulira bantu olwebyo boogera
kubanga nze ndi muntu akkiriza nti amagezi tebaganyumya, amagezi tebagannyonnyola, amagezi bakola makolo. So nze njagala nnyo okugejinga abantu, okubawewa, okubateeka ku minzaani okusinziira ku byebyo bye baba bakoze. Kati biri byabadde agamba Faluka ebya numbers, abantu abakomandinga numbers genda weetegereze balina osooka okubaako bye bakoze. Ebiri nti ogenda eri ku ground nti omusajja bwe bawanga kaadi ne batunulira byokoze si byoyogedde, oli byabadde agamba ebyo bagabanga kaadi biki byokoze, because at the end of the day ebintu byokoze biba bispeakinga n'okusinga bwe bino byoyogedde. So abantu bano abakoze ebintu ne babiteekawo nze mbatunulira ntubona mbajagala okuganya naye Lubega wakola ki, si wayogera ki, wakola ki, era nzawe njagala okupimira amagezi go okutegeera ira najetera omusanga mu bukoona naye kyembadde ndowoozaamu Lungereza yakuba obukwafu era nga wekwasa politician n'omukyalo yamulekeeyo kyala naye yamulekeeyo omwami Mukaaku ojja okusaba accountability si kye kyandiko bagambye bamugoba kati bw'aba yagobwa ate akimaki nakyatumalira alina gwakolera anti kati gwakolera bagende badiringe bonna malayo sente ze Mukaaku mugule Mukaaku ayina ekizibu alabika si mugule naye ayinza okubanga alakasente ayinza okuba alina bwakolera wabula nze nja mugamba bwenti tinga betuze tulaba abalala bonna bebaze ne bagenda Mukaaku akimanye nti kyonna kyonna kyali mu kupanga era kijja kukoleza nedda lino eggwanga libaddewo okimanyi nti eggwanga ffe tulirekawo lyo weeriri kati buli azannya paati ye azanye paati ye negwe omanyi paati gyozannya eggukirawa wabula eggwanga weeriri ate n'abalirimu bobala kati Mr. Mukaaku ku myaka gye bwaba ng'asazeewo nga mutabani we bwagambye nti emyaka gy'obuvubuka gyamusa ayinza okwagala okunyuka mutabani we yaliwa abadde amulitaati oli mukaddewo njagala mutereze muŋambye njagala mutereze musagala muno ne programu emugimaliriza ŋambye Mukaaku kulevo kwali asanidde kuba mukadde waffe era nawe osanidde kuba mutabani we kitegedde kituufu ekyo ku myaka like ntegeeza ku myaka gy'alina atuse okubanga atuzaala kubanga ffe wano mu Buganda exactly omuntu yenna nga mukulu weyo levu ya Mukaaku ekyo nedda atondyabulula era sinatuuka kubeera mutabani wa Mukaaku era nze kiri kya myaka maliriza nga ŋŋamba taata wange aba nti obodde nti mukulu Mukaaku bweyeebaka alowooze gye yava emyaka si gyakulowooza biki byakoze okutuuka waali ebyo weebiri webiba weebiri abidifendinga ennyo era abirwanirire webiba tebiriwo wadde okunyuka n'omugaati kubanga si kabangi banyuse nabwo tumusabira uganda erisalawo nga since politics waliwo akalulu akabadde oya kawedde nga muganda waffe Dr. Opio tuteke ayamu Dr. Opio yawangudde wa UPC okulonda actually kusoza okulaba by election nga opposition awangula NRM ate nga mu kisanja kino kakitandika abadde NRM mu kino ekisanja abadde NRM nga yali mutabani wa Samuel Ngola eyafa bamuwangu so NUP actually NUP okulonda kuno wakutunuulidde era kiraga nti nno ebyobufuzi kati oba okulonda okwo kwabaddemu kyetuyita rule of law kwatambudde bulungi okwira okutambula NRM nesalawo kuba President Museveni yagamba yalinayo ekigambo ekisemba ekituufu kiri eki akalulu ka oyamu oba akalulu konna kati mu Uganda kisuubira nti wakyaliwo n'omuntu ayinza akyetaaga okukamalirako obudde lwansonga mu Uganda tewali kalulu abankyogere mu Uganda tewali kalulu lwansonga buli ekiyitibwa akalulu wano kikolebwa bukolebwa just okulaga abantu nti kyakolebwa naye ngaolwedde agenda okuyita abeera mu database ng'olwedde maali nga n'omulimu yagufuna
anti kati okubba akalulu mu Uganda kwaba kulebe gye tubadde tumanyi bakimanya musobola okukakuuma bulungi mukaguzi kakati kajja katiikira kakati obudde tetulina nekyebumala wabula akaoyamuko nja nakakubirako mu bugalo bwe mpulidde ebyavuddeyo nsese n'okuseka nalabyeko omukulu Tango Doi nga bamutwala talinnya ng'akena yamulaga waabaayita agenda amulangira kisajja gwe n'obubbi bwe obujja eri obuleeta enene waffe ebigambo byabadde biyitirivu kakati akena ayogera ebyo simanyi obumanyi status ye mu byobufuzi esawa ekisooka member of parliament ewaabwe gyava kyakubiri mukulembeze endooza wa kibiina kya UPC ye president ekyokusatu yakola ddala alliance ne gavumenti eriki mubuyinza basisaawo eno alina paati emu myufu endala yayera kakati bw'abanga UPC yawangu tewali nandowooza na lutalo lwaddewo kibanga okuwagula nti okwebaza okukolagana naffe tumya omuzadde ne tuwa omwana ganze ndabanga akabadde akasiimu okukkiriza akolagane nabo kubanga bali bebamu kati kyogamba NRM yadde n'obusobozi obuwangula obuwangula okutwala ekifo kyayo obukyegabira twali kyabadde kiyinza balemesa naawe NRM bebeera nga yabadde n'obusobozi nga muganda kubaganye naye minisita yafa nebabeera nga omwana we si yawangu tebamulidde mu olukwe kyogamba yalekawo eddaame kati minisita kyoga otugamba nti Uganda yafuuka yansikira nti omuntu alina otufuga omwana waafuge ne muganda wajja afuge kika kiramba kireye muposition emu kireme kuvaawo ekimuli tosukka yangulira esasi mukawo kati mubanga batugamba nti kati political positions zafuuka za clans era bwe tuze tukirabako ennaku zino kati bwekitanga kati kirina okuvaawo kubanga okufuza erina kuba ability kyatandikira banneebanda kati ebyo abantu bazze nga babikola nga baagala okusasula olwa pain gye baba bayisemu olw'okufiirwa abantu baabwe bataddemu obudde ne balonda babalinamu trust ate omuntu nakera ku makya n'afa mu bintu ebyekisimu nebitwala ng'ebyekisimu kubanga tebatera nakulaga ripoti ntuufu nti yafudde ki so kati okuleeta omwana bakikolanga kusasula naye bali balina ensonga lwaki omwana ono teyakoze eki teyayiseemu bingi ebiri awo bye tutasobola kumanya kubanga era singa babadde bamwagala era wandirabe nga buli wamu tewalibadde nakibuuzo okumanya tetukyalina ku byabulwo ntegedde nakumakyambu nagalukaaba tebikyakola mawulire tebikyakola n'abantu bagwamu amaanyi yo omukulembeze w'NUPA yagamba ekimutwalayo kwongeraku exposinga nakulabisa naye tagendayo awo wennyini Daniel okulu yewa NUP yeyasembi nga NUP kyekibiina ekyopposition obudde buno ekyamaanyi kirekawa ebiina by'ebyobufuzi olinga agamba nti yekayekawa NUP eyagudde olaba n'ekibiina ekifuga ekyogamba nti ekyekifuga oli kyagambye tibasobola n'okwegabira kyebaagala nabo waliwo gye basemba naye nga ate bwe balina n'emundu ne basemba ono atalina mundu bwasembanga kibiina n'ekirala nti kati olaba omuntu bw'abanga akoze bubi netunenya NUP naye ate ayinza okuba yenga because ebiwangula akalulu bingi sigamba nti waliwo n'abantu betumanyi ab'amaanyi nga bajja mu kalulu ne bakamukuba fulaati noono gwagambye yayogeranga ebigambo ebirungi talina gye yali afuze naye nga yayogeranga ebigambo ebirungi naye talina gye yali akyayogera bibi lwakwanza kye nayagadde mu kalulu waako oba sinaabyeko ekintu kye mbadde ndudde okulaba omuntu nga omwana we oba mutabani we oba muzzukulu oba muganda we nga si yazze mu kifo ekyo kibadde kyafuuse kya buli lunaku omuntu bw'afa omuntu yenna bw'avaayo nga mwirinako oluganda yatwala ekifo kati nga tenalemu yennyini yebipika
nga bewakkaadi buli kaseera naye atlisi bakibalazeeko nti bannanga NRM yebadde esinga ekiko nti mukikendeeze tulonde abantu okusinziira ku ebyo bye basobola okukola ne ku busobozi bwabwe gana okubeera nti tulonda musaayi kubanga kiva eri kwoli ali waggulu mafuta gayiika kuva ku mutwe ne gajja gakkirira bwe gati nti kati neeri era waliyo omwana ali mu kuwoominga kati neeno nabakitutaddemu naye nze nalowooza nti kiri ntende kusooka nganze bwe nasooka kirowooza nti bagezako kituteekamu tubeere nga twakimanyira nti kyabulijjo omwana okujjanga n'asikira kitaawe such that mu kaseera kali tekibeewuunyisa ng'omwana awuunyize olinga tugamba nti bataata abakuzeekuzeemu nga bakulu bakulembeze batandike okwegendereza kubanga nabo bayinza okugenda basobole okusikisa abaana okulaba nga kyebadde bazimbye okumala ebbanga nti bakiteeka mitwe gya bannayuganda nti bannange itiiza okay omwana taata bw'avaawo omwana najja ne bakikola emyaka gyonna such that bwe balituuka okukikolera ku waabwe nga tekibeewuunyisa naye ate omulundi guno gwokka nasanyusa era abantu be oyamu tubakongratulatinga mwebale kukyusamu ku bintu twasigala tugendebwa ebintu paka osanga tunabinatuukako nene ensonga z'oyamu ziwumbewumbe ensonga z'oyamu zabadde mpanvu naye nze nabadde n'ensonga nga ssatu esooka mwani Charles Engola yali akulembera ekitundu ekyo namagye buli munnayuganda amanye engeri gyeyafaamu era paka leero tewali kunoonyereza kwavudde kulaga enfaayo tewali buzibu kubanga era tekuli kwabaddewo naye tetumanyi lwaki yafa era tumanyi lwaki we yagenda abyogera Mukumi yagenda ayogera obutambi bwebu anti era tebatuwangako fayino gundi ebyo byonna waliwo ebintu ebibaawo bingi nga byakwekwasa byonna bye tutamanyi kubanga n'omukuumi yennyini tuddanga muwuliza sorry nebanagamba omukuumi mukama we yamala okufa naye bagamba mbu yetta mbu mbu wamulabako nga yetta yayingira mu luumu yalimu mbu ekigambo mbu kakati bw'abanga omuntu ow'amaanyi bw'atyo ng'afudde mu mbeera eri bwetyo kitegeeza waba balina so mutabani bwe okujja n'agwa NRM njagala babuulira bwe bayagala akalulu owulidde ono omwana bakkiriza bamusuule intentional legase y'omusajja eggwerewo ddala lwaki nkugambe bwe kityo abo abalina interest mu kufa kw'ono omwami era babadde balina obuyinza obumala legase y'omusajja ono ekayunga misanattu ku ensi yonna ng'eraba akaluba kutwala gun point nakwedde yawangula almost 90%. Otegedde egundi ekasese twali amoro n'ewalala yonna obululu zino by election zonna gavumenti ya Museveni ezitukedde ku maanyi kifuba ddembe misanattu ku ensi yonna ng'eraba bannamule ne bakubwa. Otegedde kyogamba wano oyamu wabadde wanjawulo nnyo wadde wayiwa amaanyi ag'enjawulo nti waliwo resistance. Otegedde so kino kyabadde kigenderere era bino byowulira bibadde babuzaabuza sima state agent sima bakoze basima bulu babukyanzeemu babagadde ndowooza abeeko bebabuzaabuza nti bali atuwaka ne tebalina maanyi ge bataddewo lwakufiirawo. Otegedde it was an intention umuvubuka okumusuula legasi ya taata we kubanga kasita ekyo kasita batateekako omuntu kitegeeza legasi ewedde
tulowooze nno bamulidde mu olukwe. Otegedde? Kyali Sengola gwe nkugambako sebo wuliriza. Bw'abanga mwami Museveni basobola okufiirawo ne bateeka ku gundi ono yali mubaka wa parliament yali speaker gwe bali balowooza ajja kubulanya. Abajja kubulanya tebalwanira gavumenti eno. Engola gwe nkugamba yayina komandi gye yakomandinga ekitundu ekimu ekyali kisinga okuba ekizibu ennyo bye baleeta gavumenti eno buyinza. So mwami Museveni ne banne bwe baba baagala obuyinza ku muntu afaanana ng'Engola babadde babufuna ku mutabani we. So it was intended legacy ye okugimaliriza. Ekyokubiri Buganda ng'akyogeddeko. Era bano mwami Museveni bagenda mu kalulu kino njagala kikubulirwa leero. Tewali kalulu kabeerawo nga bayinamu avuganya omu. Babeera ne plan B. Osanga kalulu kalimu abantu nga 8 naye nga 3 bonna oba 5 bonna bavugiridde ssente. Opposition. Otegedde? Kavuyo kawere. Baba bayina omulala gwe basobola okukeera ku makya ne bagamba ono waffe waabwe ne bo batafunye kalulu nga luwo bayisa obubaka. For example, ekyali e Bukedeya mwamusebero zaaki yatadde okunoonyereza ennyo kuno omusajja. Uyu yali muntu we. Mwami Museveni tagenda mu kintu ky'atalinamu okufuna. Tateekawo kintu ky'atalinamu okufuna n'akiteekako obudde. Wali olabyeko abantu gye boogerayo okwewandiisa ng'omuntu w'opposition. Milioni 16 mu nnyumba zaali zikolamu ki? Omusajja gw'obadde ki? Oyo oyinza n'okusanga nga waliwo abantu abali balina okufuna ssente abagenda mu kalulu nga Mwami Museveni yazuwa omusajja as distributing. So bwe tuddayo wano oyamba olinga bwagambye bino byabadde bigendereye era tebaakoze kimala nga bali sure ebibiina ebasinga obutaagala kyabadde kya Nuupu kyebakola ekibiina kye bataagala bakikubira ddala paka ku leva esembayo era ne bagamba Nuupu ye yasembye anti nkugamba akadwako kalaba abakalangirira be returning officers owa Nuupu ne bwali badde nga wadde wakubiki era baligambye wali mukulangirira yasembye. Oyo gubasubira nti abavuganya alina namba z'abantu balina okwongera okumunafuya mu bantu bategeere nti olina kyogamba. Nti eno temuyinayo wadde muwagizi. Era oli agambye there is a memorandum of understanding. Akena yagikola dda ne Mwami Museveni isi yonna ekimanyi mu lwatu. So there is no NRM, there is no UPC. NRM teyina bwe yaluuzinze. Otegedde? NRM ne UPC bali mu bufumbo. Aleeto. Obufumbo bw'empeta. Obutalina wadde akola ki? Abwawula. Era bw'obukwatako esasi z'ovayo. Obwa DP buki? N'obufumbo? Owammawo? Obwa DP mulimu bantu. Obwa DP bukyalimu bulimu bakazi bajja. Bantu. Kino. Kubanga omusajja yali alina abakazi 8 oba 4 kati ne batwalako omukazi omwe omukulu kati abato ne basigalayo wansi. Abakazi abato bakyali eno bakyalwana. Bebalogundi ow'Emasaka bamuyitaani bano. Naye oli gwe baatwala mukyala mukulu. Anti mukyala mukulu. Yagenda n'ebisumuluzo bya bedroom ennene. Anti mukyala mukulu alina gundi alina ki? Baziyita gundi zino alina ebyapa by'ettaka. Yagenda n'ebisumuluzo bya masters bedroom. Obako kubeera nti owa boda. Naye kati ono yazaala abaana eno besala yonna beetaaga ddiri. Ono mwami akena. Ono mwami akena. Ebisumuluzo byonna birina. Kati obufumbo bwa mpeta. Tebusobola kusatulukuka okujjako ng'amaze okuva bulamu bw'ensi eno. Waddipi batwalako so generally ebyebufuzi bitambula mu mbeera Mwami Museveni olinga bwagambye nti okulondako tulimu kwonna era waliwo nawulidde agamba nti lwaki ababaka abamu abanuupu bafuna state machineries
wali twalina akalulu akamenyi fokasi yonna yali kukulembezebwa buwanga state machineries zonna zaali zinuya akalulu ka president naye zino by elections state machineries zonna ziggwayo nga zinulidde akalulu aka era kyekyali ekayunga so kana akalulu state machineries zadde zisobola kuvayo zonna ne bakatwala emboko yalivuze gwe ngo akena okwata gundi ettaayi bamuyitani oyo kitegeeza it was intended omwana okumusuula nelegasi ya kitawe okumaana tweyanzege olwaleero bwekyo lutambudde naye kansabe ndowooza muganda osibule ku bantu tuyingire ne ku mukyalawo tasobola kumutumira kibyotumira omukyala abatulaba balabyefe abalungi expose Uganda tutemya yes tubaagala nnyo tubagalira ddala mukipinga on banaye nga musubscribinga musharinge mutuwezi likes tuzeetagira ddala tukyabawa bingi ebyokya mulindirire kiki nakuletera okwemuula bannaye mwebale kutulabako mwebale kutuwakinga mwebale ku subscribinga mwebale nakutekinga time okuwuliriza byetwongera mwabasinga alina byatanakola omukazi muveeko